essanyu lyange liri mu kulaba ng'oliko ky'ofuuka mu buli field Katonda gye yakuyitira. Olunyiri lugambye ddamu amaanyi ogumenya omwoyo kubanga ggwe gw'oli basikiza abantu bano ensi bampita kusikiza nsi. Ensi tekoma mu kkanisa gye batuyita okusikira, tekoma mu byabufuzi bye njogeddeko. Ensi estretchinga negenda ne mu economy. Twagala bamu ku mmwe mutukiikirire mu marketplace, naffe tuyiteko ku ki arcade, tuyiteko ku kimoolo nga kikyo nga n'ebigambo bye wateekako bikiikirira Mukama. Bantu balaba bulabi ne bagamba nti Jehovah Mall, Jesus is road arcade. Wanji? Christ Apartments. Na nywera wenja gasooka kusoma nagandi wano ne tejja kunyweka. Mutegera bye njogera? Jehovah Airways. Iyunga company ya nyonyi nga gwa gitandika. Abantu bagirinnya omutima nga guliwa mu nyonyi eri mu mikono gya Mukama. Mbalangirira ko kutandika ebintu ebinene mu linnya erya Yesu. Goli basikiza abantu bano ensi. Deka kubeera mu nsi ng'ogiraga jalira. Deka kubeera mu nsi nga togirinamu ky'olina. Deka kubeera mu nsi nga tolaba gy'ogenda. Tobeera stuck. Tokoma. Obwongo tebukoma kulowooza. Sigala ng'olowooza. Church fe lwaki baakuleeta wano? Lwaki oli wano? Oba toba tomanyi nsonga lwaki wajja wano kanjikubuulire. Baakuleeta wano tukuteeketeeke, tukusikize ensi. Church omulimu gwayo, it is a preparation ground. Wano wetuteekerateekera abantu wano mu church. Bw'omala okulokoka ne tugobako dayimoni yo n'agenda. Ne tugoba enjaayi neva mu mutwe. Ne tugoba obwamalaaya ne buva mu mutwe. Irubaale gwe walina ne tumwokya. Omulimu gw'ekkanisa oba tomanyi loolo yaffe. This is our role. We fine tune people. We fix you. That is our role. By the grace of God and by the power of the Holy Spirit, we are here to fix you. Era bw'ojja mu church ne weeyongera kusiriwana oba otusaze. Sikulimba. Bw'ojja mu church ne weeyongera kusiriwana oba otusaze. Ne tukubuuza nti waayi nti mu church omazeemu bbanga ki? Myaka 8. Myaka 8 nti kati okola ki? Era ffe tutandika n'okwewunya ntugamba kati ono tugenda mukola tutya? Enjiri twagimubuulira. Yayatula obulokozi. Twamusabira ne tumugoba mu dayimooni. Ne tumusiiga n'amafuta. Kaakati tukole tutya? Tumunaaze manaaze tufune ebbaafu y'amafuta mwe tuba tumunaaza tukole tutya? Kubanga obwongo buganya okuzuukuka. Ndi wano okugamba we expect you to change. Kubanga ffe baatuyita kukusikiza nsi. Ekitusanyusa kwe kulaba change mu bulamu bwe mu linnya erya Yesu. We need to say change. Kyogera enkyuli egamba nti change. Kyogera amayiga nti change. Change ebyetya? Ayasulanga mu mayuuni. Wanji? Nga gye wali wateeka akayumbako mu mayuuni nga n'emmoroka tezituukayo. Ffe kwetegera ntulabika change etandise okuaffect ng'olabika otandise okukyuka. Tukulaba kusenguka mu mayuuni mpolampola ng'ogula poloti mu kifo ekitegereka ng'otandika okuzimba. Simanyi owulira? Olunaku lukya ng'oyita pasita oba abakadde b'ekkanisa ndi abaayi ennyumba yawedde mujje mugiyingire. Mujje tuyingire ennyumba kye tuyita change. Nga tukubuuza eno wali tonnagizimba wasulangawa? Nti nali mu mayuuni. Poloti yange yasooka yali mu mayuuni. Ne kakati eno yino nkozeyo ntya? Yino njizimbi. Ffe nga tukubangalo, nga tuwuba mikono, nga tuyimba tukutendereza Yesu. Kubanga tulabye change. Mission accomplished. A change has taken place. Essanyu lya pasita. Pasita alinga muzadde. Essanyu ly'omuzadde ye mwana okuwetera ennyumba, omwana okuwetera emmotoka mu lujjalo. Obeero lyawo ng'agirese. Nuga nti awe kitodde. Ero essanyu ly'omuzadde. Ate ogamba omuzadde ayagala binene era gamba mwana nge nvugaamu. Nkola otya?
nvugamu n'alyokwatula n'olyoka omuvulumula ku kyalo kasita tomutomeza. Ogamba babanja bingi fetwagala kutubuulira success yo kina kikatonda byasobodde okukola mu bulamu bwo, because that is how we evaluate. Bwe tukola evaluation, that's how we get to know oba ddala we are moving ahead oba we are stuck. Fe evaluation yaffe tugipimira ku success yo mu linnya lya Yesu. Success yaffe tugipimira ku success yo. Nolwekyo buli lwotava mu kifo obeera otusala. Tekagula emikono ga nti ayi Mukama nkwebaza kubanga wandeeta wano, wandeeta mu kanisa olw'ekigendererwa, wandeeta mu kanisa olw'okukyuka, wandeeta mu Bwakabaka nsobole okugasa, oyagala nkyuke nsobole okunyweza abalala, nsobole okugasa abalala. Olwaleero mu linnya lya Yesu, mu mwezi guno omupya ogwa February, nyambala amafuta ag'okukyuka mu linnya lya Yesu. Nyambala amafuta ag'okukyuka agaleeta enkyukakyuka agantwala mu maaso, era mu linnya lya Yesu nze sigenda kufa lwaleero. Ebyange tebinnaba, ebyange bikyajja, amawanga nja gatambula, amayumba nja gazimba, ofisi enene nja zibeeramu mu linnya lya Yesu. Nja kubeera mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mu linnya lya Yesu. Nze ngenda okuliisanga, sigenda kuliisibwanga. Nze naayazikanga, sigenda kwazikibwanga. Nze ngenda okusuza, sigenda kusuzibwanga. Nze ngenda okuyamba, sigenda kuyambibwanga. Nze naaweereranga, siweererwenga mu linnya lya Yesu. Era nyambala amafuta ag'okulaakulana, ag'okukola ebintu ebinene mu ggwanga lya Uganda mu linnya lya Yesu. Amina. Obwo bwe bubaka bwo. Weefulire kopi ya DVD, VCD ne audio CD. Obubaka buno busange ku Focus Media Sales. Come and fellowship with us every Sunday from 8 a.m. to 10 a.m. English service, from 10 a.m. to 2 p.m. Uganda main service.